Pastor Bujingo tolisobola Bobi Wine. Kano mukasalemu. Pastor Bujingo tolisonyiwa Bobi Wine, tolisobola Bobi Wine tebakulya sente. Tolisobola Bobi Wine Pastor Bujingo. Nebo olikolo ya tolisobola Bobi Wine. Akakanya akakubongo kango gwebba kuli ya makula tolisobola Bobi Wine nebo olikolo ya Museveni wali kuwa sende mika. Tolisobola Bobi Wine nze nkubuli oli mulala. Akakanyo ko akakubongo kanga wefukulira mu magulu no mala ebanga lyali nkana kimagulu ga makula no atenga wawunye mmindi no bongo ko obunnyo oba butaano maaso tolisobola Bobi Wine zo kanchikubulize byoza nyambi mayinza ja mugezi ku internet kali nkubuse kyozanya nkubuse ati nabu napimyewo dagwe Pastor Bujingo go wakochize Grace Kani baganda banga abandaba omusumba oyo ngagenda alonde eggunju bwalonde eggunju lyalina omwana waago ng'omwana waago gubuliddwako taata naye eggunju lino engeri gye yebaka nnyo n'amagunju amalume mangi lyali terimanyi taata wa mwana waago in first place naye nga lyafuna ku mukisa ne yebaka ku mugunju ogumu okuva mu famire y'abagagga Prince Omaro we yagaana omwana kube gunju lyazaala akasanke mwana aliawo tata wo Prince Omaro ze yankuba esimu nangamba omwana alabika bulala alabika nabajjajja baffe tafaana sebena bakiziwe abazzukulu baseka satwe omwana ono sibanya afaana mu akawundo munansonyiwa ndi musajja muzadde sugamba munvuma mwana omusajja we yangamba tata wo Omaro omusajja omusiraamu oyo yangamba ba Grace Kani yazaala akawundo zenegamba nenjivaako yane posti yange mara baje nakola ku Facebook lyo ngaba nange sezara atenga yeganya omwana tafaana bajjajja baabwe ekyo kitu kyatambula Grace Kani azadde akawundo ne bitambula bityo Grace Kani azadde akawundo ne wajjayo omuzira kisa pasta yabongo ka amannyo nga gwebba kuli ya makula nagamba yeye yali okulabirira omwana yenna kuzina abadde alabirira omwana w'eggunju eryo li Grace Kani kakati enseno nga balimba eggunju bagenda dikolera longi bwe balimba eggunju bagenda dikolera longi tebakola longi kuba eggunju zo terina nnyimba genda kwa poste bagamba eggunju eryo bwe likolera kye bayita concert abantu ne bana tebaja ne wanaafuna le Vixen kwa manyi le Vixen mukwano gwoyo Pastor yabongo keddibu Pastor ne wanaafuna le Vixen mbwaleeta abantu mugundi eri eggunju lya teri lyafuna abantu bampuliriza nga bali buzaabuza concert yabaawo olino ndi ku Grace Kani eggunju nga lisooka liddamu lyenywesa obuyaga ngera liddamu limaayuuka lireseeyo omwana waago ewa Pastor eri Kanani lireseeyo omwana waago nga ligenda liddamu lyenywesa obuyaga kati makula yategeera nti agenda kulabirira omwana w'eggunju eri ebbanga ddene n'ayita eggunju lidde ewaka bw'ayita eggunju lidde ewaka eggunju engeri pasitono gy'abeera nti namanyi okukomakomawo nga makulu agenze eri ku buno buproguramu bwe buno bakola ku TV buno bakola obuproguramu obukwefuula ssenga mbu abuulira abakazi musike emisino abagundi mukole weemuti simanyi bw'oba simanyi temukiza abaana simanyi kuvuga gaali mubakozesa simanyi toilet paper bajjayo simanyi obuyinja bujja bayingira mu matako ze programa z'amakula adda ku kituuti ku TV n'abulirira mbu simanyi abaana abawala tembakiriza kuvuga gaali mukule toilet paper mbu wavuga eggaali bwate ku ttaka amayinja gamugenda ebuziizi programa z'omukyalo oyo mukazi wa Pastor ng'agenda teyalina budde kumba ayita eggunju lifumbe ewaka bw'ayita eggunju lifumbe ewaka eggunju liga lirina celebrity status liraba liri mu goloofa buli kimu ekiri ewaka naye nga lifuusa obusigala okuba nti omwana waali lirifumba emmere lirisiimula obubalaza lirigwira wali n'asikaali liriggulira abagenyi Sunday school teryebaka terina bwe liddukira kwenda kunywa buyaga nga liringa eriri mu kkomera eggunju nga liddamu lyeralula nga lidduka nga lirekawo omwana kati eggunju ennaku zino zigenfunyeewo eggunju lyali lyadduka mu kisaakaate ng'eggunju lyalekayo omwana kati baaliyita ne lyetonda ne baligamba ssebo tukkuliza omwana nnyabo naye olina okumakinga sure ojjanga wano n'olaba ku bulamu bw'omwana butambula butya kati baawadde eggunju mission Pastor Bujingo ojjuki yali mu gurupu ya yono omwana w'omukulu ono anywa omukombooti Pastor Bujingo ali mu gurupu y'omwana w'omukulu oyenywesa obukombooti mathurubu
kati okusanyusa Mathurubu yazzeemu n'afaaga manziri naye eggunju eryagwa eddalu. Mathurubu n'abuuza pasita credentials kyono zaalina ezimufuula ow'enjawulo nga Bobi Wine yatulema dda. Pasita Bugingo n'agamba eggunju lyabeeranga mu ghetto ng'asanga yalyebakako terimanyi lizo eno zizuuka ng'obyaga livuddeko nga kwegamba lyonna lijjudde mata. Nga lyonna lijjudde mata abavubuka balidde eddaakadde bamaze oddikozesa ng'empale eri buzibu n'ayira. Eggunju lyazuukukanga nga ekugulu kuli eno okulala kuli eno nga balyaye baakoze kye baakoze liri naye ng'empale eri mu bitoosi. Ko Mathurubu nti mpulira. N'agamba eggunju lyonna lyavaako linywa emiggo linywa encwiri ate likuba ennyositi. Ko Mathurubu nti lisobola okwenganga Kyagulanyi. Akatambi nakalabye eggulu ze nga penga omusajja omufumitirizi ziri musajja mugezi nga ndaba akatambi k'eggunju litudde ku pikipiki ligenda lyejjeeko enjaga gye lyanywedde. Bugingo yasoose n'aliwo enjaga. N'agamba genda oyogere ku pikipiki nti babbye ensawo yange NUP, Bobi Wine yabbye ensawo, Nubian yabbye ensawo, Ediyawe yabbye ensawo. Lyamenya amannya g'ebikonge ebikulu bye tusinga okwenyumirizaamu ku kitebe Ggunju ku pikipiki. Enti baalibbidde ensawo. Kambuuze gwe wa Ggunju. Ensawo eyo mulimu ki ng'ogyemutaaba? Gonywa ne makula. Ensawo mwabaddemu ki eky'amaanyi? Osobola n'okubeera n'akasenya ggwe. Abakazi ze tubamanyiko ekintu kimwe mutambula ne mugenda nga muyina gye mugenzi mutambulamu n'empale ez'okukyusa. Oyo maze ayinza okubeeramu n'empale bw'oba babbyemu empale mu nsawo gye yatutte oyo wanti gwe mulaba gwesikaani. Oyo afuuka n'omuka gw'enjaga mu matu. Ensawo nga bagibba mulimu ki? Walibadde ndisi ogamba Kasimu kuba mubeewo Kasimu kintu ky'oyinza otwata n'obbayisa n'okitunda mu ssente. Ensawo mulimu ki?